وأشد المعاقبين في موضع النكال والنكمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه محمد صلى الله عليه وآله وعترته وذريته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين في مقدمه الفداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Abaddu ba Katonda mwenna, abazaana ba Mukama Katonda mwenna, twebaza Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaaluhu, oyo atusobozesezza okubeera nga tusiiba omwezi gwa Ramadan, ate era n'atusobozesa okubeera nga tugumalako mu bulungi. Newankubadde Katonda tabaraka wa ta'ala nga ffe abagoberezi ba Nabbi Muhammad n'ennyumba ya Nabbi Muhammad yatuwadde ekigezo mu mwezi guno ogw'ekitiibwa, abalabe b'Obusiraamu, abalabe b'eddiini ey'Obusiraamu obwannamaddala ne babeera nga balumba abantu abakwatiridde bendera y'Obusiraamu. Ekyo Allah kye yatukizisezza nakyo mu mwezi guno ogwa Ramadan. Naye alhamdulillah, ku lw'edduwa z'ebitonde byonna, Katonda nkakasa mutima gwange nti ajja tuwa obuwanguzi insha Allah bihaqi Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahu. اللهم صل على محمد وآل محمد. Bakadde bange abalungi, olunaku olwaleero lwa Eid, olunaku lwa kujaguza, lunaku lwa ssanyu, lunaku lwa kusiibulukuka na kusiibulula balala, lunaku olwaleero eri ensi yonna. N'olwekyo omuntu yenna akakase bulungi nti abadde ku bugenyi ewa Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaaluhu. Obugenyi obwo buli omu yamanyi kyavuddeyo nakyo, buli omuntu wakyala ne gwakyalidde nga mugabi, nkakasa nti avaayo ne byavaayo nabyo. Wano mu Buganda tukiyita amakula, nti buli omu bamusibirira, buli bwagenda eri omuntu omunene ng'abadde amukyalidde, ye ate tatwala, ye bawamuwe. Era mu nsonga kinneewuunyisa mu nsi ezimu, naye kyalibadde bwe kiti nti kabaka yenna yalibadde awa buwi nga tebamuwa, kubanga aba ayambadde ekyambalo Katonda mu mannya ge yeeyita Malik oba Malik, ye kabaka. Buli muntu yenna ayambala ekyambalo ekyo tebalina kumuwa, alina kuwa buwi. Era bakabaka bonna mu nsi yonna mu magezi ag'obuntu, mu magezi eri abo abagezi, kitegeeza nti kabaka tebamuwa, alina kuwa buwi. Kubanga Katonda tabaraka wa ta'ala ye Malik, ye kabaka w'abakabaka, na buli muntu yenna alowooza nti ayambala ekyambalo ekyo ekya Allah tabaraka wa ta'ala kuno ku nsi, kitegeeza nti alina kugaba bugabi. Nabagambako wano ne bagamba nti mu bintu ebimu ebyawangaaza Firawuna bwe babuuza Nabbi sallallahu alayhi wa alihi wasallama, ne bamubuuza nti kiki ekyawangaaza Falaawo ate nga yali mujeemu? Ne Nabbi yabaddamu n'abagamba nti ensonga bbiri ezawangaaza Falaawo, Allah n'amuwa obuwangaazi obungi. Awwal, ensonga yasooka, yali musajja mugabi, yali yeeyita kabaka mpaka n'atuka ku ddaala
n'agamba nti ana rabbukumul a'la, nze katonda wammwe owa waggulu. Ekyo gamba nti ana rabbukumul a'la yaggulawo olubiri lwe nga buli omu ajja n'amusisinkana, era kigambibwa nti Falaawo yali teyeekuluntaza ku bitonde bya Allah tabaraka wa taala. Oye Falaawo. Thaniyan, ekyamuwangaaza Allah muwe obuwangaazi obungi, Falaawo yali musajja mwetoowaze nnyo nga mukkakkamu nnyo, lwakuba nti bino yali ayagala obufuzi nga bwe mumanyi nti entebe ewooma, nti nga emukozesa ebintu by'ataalikoze. Nolwekyo olunaku olwaleero olunaku lwa kugaba, lunaku lwa kusiibula bannaffe, lunaku lwa kubeera nga tuwa bannaffe ebirabo. Olwaleero olunaku olwa Eid al-Fitr. Nolwekyo nkakasa bulungi nti gye mwabadde ewa Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaaluhu, lumu nabasomera khutuba nga tutandika omwezi gwa Ramadan, ne bagamba nti Nabbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama bwe yali nga atandika omwezi gwa Ramadan yagamba abantu n'abagamba nti ayuha nnaas, abange mmwe abantu, innahu kad akbala ilaykum shahrullahi bilbaraka warrahma, abange mukakase bulungi nti omwezi gwa Allah tabaraka wa taala gubajjidde naye guzze n'ebintu bisatu. N'agamba nti omwezi gwa mikisa, omwezi gwa kusonyiwa, omwezi gwa kusaasira. Osaasira nabagamba wano olulala mu Ramadan ne bagamba nti omwezi ogw'okusaasira kitegeeza ki? N'ekibannyonnyola nti bwe kiba nga Allah tabaraka wa taala mu mwezi guno ogwa Ramadan abasaasira buli kimu n'abawa ofa, olwayo temugenda kuddamu kubeera nga mugifuna ofa egye mbadde mufuna mu mwezi gwa Ramadan. Kubanga tunuulira Nabbi sallallahu alayhi wa alihi wasallama yagamba nti anfasukum fihi tasbihun, n'okussa kwammwe kwokka ke mubadde mussa mu mwezi gwa Ramadan Katonda akuwandiikako nga atendereza Allah tabaraka wa taala. N'agamba nti wa nawmukum fihi ibada, abange okwebaka kwammwe Katonda akuwandiikako oba okoze ibada. Ebyo byonna byonna mbadde muzifuna ofa mwezi gwa Ramadan. N'agamba nti wa amalukum, abange mukakase bulungi nti omulimu gwonna ne bwe guba mutono bwe guti nga gufaanana gutya. Omuntu n'obanga omuwadde ekitundu kya nteene n'eggiraasi y'amazzi, yagamba nti fihi makbulun, kakasa nti Allah tabaraka wa taala agenda kubeera nga akkiriza. N'agamba nti wa duaukum fihi mustajabun, n'edduwa zammwe zonna ze mbadde musaba Allah tabaraka wa taala mukakase nti Allah azaanukudde, Allah agenda zaanukula tabaraka wa taala. Nabbi teyakomawo n'agamba nti fasalullaha rabbakum binniyatin sadikan, abange musabe Allah tabaraka wa taala jalla jalaaluhu n'emitima emirungi n'enniya ennungi. Nolwekyo kakasa bulungi nti nammwe mukakase mu mitima gyammwe nti ennaku ze mumaze 30 nga musiiba, enniya zammwe muzirongoosezza, emitima gyammwe mugirongoosezza. Omuntu abadde alina omutima omubi, alina obukukuzi ku munne, alina ensaalwa ku munne, nkakasa nti omwezi gwa Ramadan gukukozeeko, kubanga obadde oyokya endwadde z'emitima n'endwadde z'omubiri. Nolwekyo ebyo Allah tabaraka wa taala n'agamba nti bannange mukakase bulungi nti omwezi gwa Ramadan bwe guti bwe gubadde. Naye yagamba nti wa kulubin tahira, abange emitima gyammwe mubeerenga muginaaza gibeere mitukuvu omwezi ogwa Ramadan. Yagamba nti ayuwaffikakum lisiyamihi wa tilawati kitabihi, nolwekyo mubadde musoma Qur'ani ng'ennyukuta emu gy'osoma ofuna empeera 10 ogenda zijjawa. Nabagamba wano nti ekyo Allah abadde akibawa mu mwezi ogwa Ramadan, abadde akibawa mu mwezi gw'ekisiibo. Nabagamba ko wano nti ekyo kitegeeza nti shahru rahma, abange mwezi gwa kusaasira. Kakati bwe guba nga gwa kusaasira mmwe, nabagamba ko wano olulala nti abantu abadde balina abakozi, omuntu alina ennyumba z'abapangisa, gwe abapangisa abo obadde obawadde ofa n'ogamba nti guno omwezi gwa Ramadan temukusasula, oba omuntu abadde asasula emyezi, abadde asasula emitwalo 3 musaliddeko, asasula emitwalo 2, emitwalo 10 ngimuggiddemu, ng'oli musiraamu, ng'oli hajati, ng'oli haji, ng'oli musiraamu, ng'osiiba, obadde olina house girl ewaka, omwongezza ku musaala, obadde omuwa emitwalo 14, obadde omuwa emitwalo 12. Naye mwezi gwa Ramadan okumulaga nti omwezi gwa njawulo, nawe Allah abadde akuwa ofa,
naawe beera ng'omu